Abalangira n'abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka ab'olulyo olulangira mwenna, nkoowoola bajjajjaffe abakulu b'obusolya, abataka abagundiivu mu Buganda, abataka okuviira ddala ku mpya mwe tusibuka, bazadde baffe bamaama bannamasole n'abazaana, abagalagala abapemberanyi mwenna mwenna, abasajja ba Kabaka n'abazaana ba Kabaka, mutya eyo, muli mutya eyo, ffeno tetuli bulungi. Ababuuzaako bwe ntyo n'ekkabyo ye Mumbejja Ndagire Tajuuba. Tajuuba nno olwaleero azze tasalikako musale. Okusookera ddala bw'oba omanyi omukungu wa Mayega era omukungu wa Yoweri Museveni nga yalondebwa Charles Peter Mayega, aweebwa ensimbi okuviira ddala mu gavumenti ya Uganda nga yeeripyemu ekyokulimbalimba abantu nti mubaka wa Ssaabasajja Kabaka, oyo ng'alimbalimba abantu abayita kubanga bamanyi nti Kabaka mulyo, bakozesa linnya lya Kabaka okugajambula n'okunyagulula Abaganda, bakozesa erinnya lya Kabaka gwe batamanyi na bimufaako, tebamanyi bifa ku Kabaka, baamulaba yaddayo mu Buganda, tebamuwulizangako. Ssaabasajja Kabaka tajjanga kubatumira, tabagambangako nti nno mumuteeketeeke Kabaka Foundation. Kyenjagala okugamba Abaganda kye kino, anaakujja ennimi ageya nnyoko ng'owulira. Nange Tajuuba nzije ennimi azannyisa Bwakabaka bwa Buganda. Nange Tajuuba nanzije ennimi azannyisa Kabaka wange. Nange ananzije ennimi nze Ndagire Tajuuba afuuka nga Mayega bw'afuuse ettalo ku Bwakabaka bwa Buganda. Kati nno akatambi kano kakwongera kuteekateeka abalwanyi abeeteeseteese ne operation gye tuyita ani, oba abateeseteese eddwaniro okwaŋŋanga Mayega e Bungereza wano. Abakyala abawala abato bane mutwongere ebikozesebwa kuba twabalaajanidde nti abakyala abakulu tebabirina. Naalongo ng'ali Uganda nga olinamu embeerayo, ne bw'oba tolina bulungi byanfuna ne tukusaba okozese akabugo akaganda, naddala Naalongo ayonsa, kozesa akabugo akaganda oweeteeketeeke okusisinkana Mayega, omwanirize n'akabugo ako okamukube. Kakozese bulungi mu mbeera zaffe, okatereke kalinde Mayega, omuliimise. Ne bw'onookikola ekyo, ekirabo kiri wakati w'obukadde 5 n'obukadde 10, gwe bw'onooba osobola okutukozera ekintu ekyo. Era ensimbi ezo si za kwewola, zijja kutuusibwako gwe asobola okuddira akagaati kannakabugo oba kannakabugo, akabugo kannakabugo n'okatereeza bulungi mu nsonga zaffe, n'omala okukatereeza katereke, linda w'olisanga Mayega omukuba akantu ako. Olukumala okumukuba, ekirabo kiri wakati w'obukadde 5 n'obukadde 15, omukyala anaatukolera ekintu ekyo ku ttaka lya Buganda nga Naalongo. Tekitegeeza nti olina okubeera n'abalongo mu kiseera ekyo, nedda. Bw'obanga oli Naalongo, Naalongo ali mu myaka atemera mu myaka 30 awo nga Naalongo, kwata akabugo akaganda tuyambe kakozese ng'ebiseera ebitalina mukisa bikutuukiridde. Ebiseera ebyo bw'obanga obirimu, kozesa akabugo akaganda kaseera katono, katereke kantuuko ako kasaana okukubwa Charles Peter Mayega eyita Katikkiro wa Buganda, kubanga kati tulwanya be tulina. Mbajjagala obbanyumiza Abayindi baazindibwa Abangereza, nga Abangereza balina emmundu, balina buli kimu, ne bawamba Buyindi yonna.
abayindi baali baavu nnyo nga tebalina kye balina wabula kye baakola baga nti ffe tetulina kye tulina naye buli omu asobola okufulumwa omuwumbo gw'obusa era kye baakola baagendanga ku byalo nga baddira obusa bwabwe nga babufuluma nga babutereka baakuba abazungu obusa bwe bwagoba Omungereza mu Buyindi empitambi gye mbagamba ye yagoba Omungereza balwanyisa empitambi nga tojina omuzungu wajja yalina mundu bano balina busa bwe bamukuba n'olwekyo gwe Omuganda togaa nti tosobola kulwana osobola bulungi okulwana n'ekyo ky'olina naye abakyala Abaganda naddala omukyala ng'oli Nnaalongo tukusaba obeere mu malirivu osibe eggomesi yo bulungi beera ow'ekisaasu-kkiridde waana Mayiga kuba n'akaluulu bw'oba omutuukirira mukube kannakabogo bw'onookamukuba nkukakasa tagenda kulwa ku Nnamulondo okwo kino ne mu Bayibuli mwekiri n'Abasiraamu bakirina omukazi ali mu nsonga tayingira muzigiti n'okusiiba tasiiba n'Abaganda tukirina omukazi ali mu nsonga tatuula na ku kiwukulina na kabaka omusikazi ali mu nsonga bagamba nti abeera jjimbi ne bwe gaba amasiro ng'oli mu nsonga tebakukkiriza gayingira kale ekyo ekiseera ekyo kye twagala okukozesa Katonda akituweera bwereere wabula kitukoze obubi fe abamu eyo twavaayo dda tetukyatambula kugendayo n'olwekyo omukyala ng'oli Nnaalongo ng'oli Uganda ng'omanyi ne wa Musigula funayo akabugo kasale kakozese ng'otambuddemu obukadde buli wakati w'obutaano ne 15 oyo omukyala n'akikola mu bwesimbu bwakyo bujja kuweebwa buliwo ate buyinza n'okweyongera kubanga twagala omukyala omumalirivu atukolera ekintu ekyo akube Mayiga akantu ako nga kamaze okulambula kagenzeeko kalabyeko engulu nga kalungi nnyo kateeketeeke kakozeseeko katerekere mwami Mayiga ojja kwanirizibwa mu nkola eyo abakyala bali Bungereza nammwe tubalaajanira mugambe bazzukulu bammwe kubanga ffe abakyala bali mu operation eno abasinga tuli bakyala bakulu ebyo baabitujjako Katonda ye yabitujjako dda kaakati ffe abakyala tusaba bazzukulu baffe mutuwe ku byokulwanyisa ebyo mu byongere bibeere mu bungi senga omwaka suka ekisooka ne kisubwa owookubiri aleme kusubwa nga kintu bino bikolebwa okwaniriza Mayiga okwaniriza ekisiraani ku Bwakabaka bwa Buganda n'ettalo okwaniriza ekisiraani ekimalawo Buganda ye Mayiga neewuunya abasajja nga Kaggwandagala musajja Muganda Kaggwandagala yakulembera abasaanyaawo Obwakabaka bwa Buganda ebweru wa Uganda Scandinavian countries Kaggwandagala yazikulembera bannange nsaba kubabuuza eri ewaffe ekyaddondo bwe baali basengula abantu mu Lubigi abantu baffe babadde bababunzabunza bebagoba ku ttaka abantu baffe baba balya nkuta muyiddira mutya akasajja akali mu Buganda akatulugunya Abaganda nga kegasse n'omusajja Kijambiya ababadde batemula omwana waffe omwana muzzukulu wa Nambi ne mubayita kubanga batugambye nti ekyabadde kisa Kyagulanyi Mayiga yalina olukwabo lwabadde baagala okutta Kyagulanyi Mayiga yennyini nga tayagala abeere Bungereza nga Kyagulanyi naye agenda Bungereza ajja mujjako so y'abantu Mayiga lekeraawo okuwalana Kyagulanyi nze nkulabula Mayiga Abaganda baakukyawa tebakyalina kye bakyusa oddukidde ebweru niye nze neewuunya abasajja abagwagwagwagwa abali e Bulaaya eno temulina magezi Kabaka bukyanga ava Namibia n'akomezebwawo Uganda yali abagambyeko nti ayagala mumukolera ebintu yali akutteko n'abagandi mugere mutukunga abantu mbanyagulule mu linnya lye
ebyo ebintu byonna Mayiga bimuleeta Kabaka tabiriimu okujjako mu abasajja abatalina magezi abasirusiru abatoletoole abagwagwa temulina magezi musajja Kabaka abonaabona ku lwammwe n'amalirira n'abeera n'afa amasajja ku lwammwe gwe mulyamu olukwe emisana tukutuku ne mubeera e Bungereza ne mulagiriza akasajja akatulugunya Kabaka okutukusa kwekyo kumwe basajja mwe njagala mbabuuze omusajja n'amala wajja neyeganzika ne mukazi wo oyinza omuyitira mukwano oyinza omuyita ku mbaga ya oyinza okwagala mukwano gwo amuyite ku mbaga lwaki mwekolanga ebintu ebitali mu magezi mwekenyini abayita abantu abalimbalima mu Kabaka asiimye temumanyi abiri Kabaka njagala kumwe basajja mwe kagwandagala oveeyo bulira Obuganda bwonna obutegeeze nti Kabaka yayogedde nawe nagaba nimutegekere Kabaka Foundation ekyo ekya Kabaka Foundation bakikozesanga kiwanyi kunyagalula Baganda na kubuzaabuza kulaga nsi nti Obuganda butudde Abaganda batudde mulaga abazungu nti Buganda emirembe gijjudde egitaliiyo tetujja kubakkiriza kubwenna mwogere nze ndagira tajoba njogeranga muzukulu w'Abassekabaka ba Buganda oyagala toyagala nkubuulira amazima gwe omubaka wa Mayiga gwe yakalonda e Bulaaya eyeyita omubaka wa Ssaabasajja ne Ssaabasajja takumanyi takulabanga nako bw'oba wali omusemberedde kuwa mulengerera eri mu bantu Kabaka yabagambyeko nti mweyanze obwami bwe balonda mwali mweyanziza obwami musobole okuyita Abaganda akasajja akalundi ne kaba akanyalwana ne kabakozesa bwe mutyo ne mufuuka empotte embula byoya ne mufuuka embula byoya mukunga abantu mubaleete ssente mugende muli ebijjulo abo bennyini ababayita be babawa obutwa bantu bameka bafudde wane bweru nga babasonzeemu ennyo nga ne ode ezimu za Mayiga bagamba nti ombuli ogende bulyambwa olyambwa Mayiga yafuuka mulyambwa tasaana kulya na Baganda Mayiga kyotuusiza Kabaka mwaba mugamba Kabaka yaddayo ali bulungi ddala Kabaka ali bulungi e Buganda era ddala Kabaka atumye Mayiga nti genda onyagulula abantu e Bulaaya mwaba mutyamu abasajja b'emmenga bataswala Abaganda mubatunzeeko ettaka lyonna ebifo by'abajjajjaffe byonna mubisaanyizaawo embiri z'Abassekabaka zonna muzisaanyizaawo ebifo byonna ebiwangubwamu Obuganda mubyasizza amayinja ensozi muzaasizza kyokka musinziira eyo mugamba mugenda okukulaakulanya Abaganda eri gye muva teriyo bye musobola kukola kuyamba Abaganda mujje no Bulaaya kunyagulula abantu Mayiga lekeraawo okunyagulula abantu ng'okozesa erinnya lya Kabaka mbu Kabaka Foundation bakuwa wano scholarship bakuwa ebintu nga wagaana obbitwala wano omwana Muganda waffe wali weekawempe dokita babasaba n'abaleetya kampuni yazimba eddwaliro Kabaka n'amuwa ettaka eryewali conference center mu Kisenyi Mayiga ettaka temwaliganya ne mulitunda ne wasajja nga mumusabye obukadde 3 obwa $. Munaatulugunya abantu munaatuusaawa ekikulu Abaganda nsaba obbabuulira Kabaka wa Buganda Mayiga Agnes Nabalamba oyo Mayiga oyo Charles Peter Agnes Nabalamba Sara Kagere David Wasajja ne bannaabwe bwe bafaananya obugwagwa baasobya ekigu kya Buganda be batadde Obwakabaka bwa Buganda mu kakonezo mwe buli kati bavuddeyo balimbalimba Kabaka nsaba okutegeeza Abaganda naddala mu bazzukulu b'Abassekabaka saagala kugamba nti mbalwanyisizza naye nsaba kubawabula Ssaabasajja Kabaka bwe yava ku kisitulire e Namibia mukolo ki gwe mwamukolera oba abulira olulangira
kiki kye mwakola ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka ng'ate ebintu mubimanyi, abasinga mubimanyi. Kiki ekibajjeeyo Mayiga alimbalimba bayita mu Kabaka babuzaabuza abantu bagamba okkumira Bassekabaka bana ekyoto ku nnyumba eriko omukwero etali enkolere mikolo. Mukuma ekyoto mukedde kkuma kyoto Kasubi, nze kankomaawo. Mujja kwogera bingi kuba nayogedde, naye ogwo omukolo gwe mukola mukyamu. Basooka mukolo gwa Kabaka mulamu kubanga yali ku kisituliro, yali awaŋŋanguse. Musooka kuzaawula Kabaka mulamu ne muluka mukuba ekyoto eky'Abassekabaka abali e Bukaaba. Naye bwe musooka okukuma ekyoto eky'Abassekabaka abali e Bukaaba, muba mukuma kyoto, si kya mirembe. Ekyo ekyoto si yeggombolola. Ekyoto ekisaako kumibwa nga Kabaka abadde mu buwaŋŋanguse oba nga Kabaka ali ku kisituliro gy'abadde nadda. Okwali abantu abatema emiranga n'ebirala n'ebirala n'ebirala, kyalibadde kirala, tekyalibadde ekyo. Kyalisoose ku Kabaka yennyini. Kabaka yennyini omulamu gwe mwalisoose okukolera omukolo. Oluvannyuma ne mulyoka mugenda mukola ogw'Abakabaka abali e Bukaaba. Sijja kwongerako bingi, naye ogwo omukolo nagwo sigulwanyisa, naye abagulimu mwetereeze. Ekira kye ngenda obbagamba, Mayiga abakyala bali e Bungereza mweyongera okwenyweza. Mayiga ajja. Sinika amannyo, weefuula amwagala ennyo naye otuukirize ekintu kyaffe. Mayiga tubasaba operation eyo egende bulungi nnyo. Operation tatuwona oba tampona ku Mayiga. Twagala etambule mu mukisa, mu mirembe. Mayiga otukoze bubi, naffe tujja kukola obubi obusingawo. Obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo. Mugayanya abakyala naye olutalo olukulemberwa omukyala teruwangulwa musajja, tekibangawo. Omusajja awangula musajja munne nga bawaŋŋanye mu malaka, naye ate omusajja tawangula mukazi nga yakulembedde olutabaalo. Mwebale nnyo okumpuliriza Abaganda. Kaggwa Ndagala n'okulembera okulya mu Buganda olukwe, n'okulembera akasajja akasaanyaawo obwakabaka bwa Buganda, n'okulemberamu Kaggwa Ndagala, n'okulembera okutusaanyaawo ffe Abaganda. Mwe abaefudde abaami ba Kabaka, simanyi babalonda, simanyi mwe temuli baami ba Kabaka kati abali eweeru e Bulaaya. Kabaka tabalondanga, tabamanyi, tayogerangako nammwe, temweyanzanga bwami, temulina buyinza bukuŋŋaanya Baganda. Temubulina. Temuli bansikirano, temuli bataka. Nyongera mbadde neerabiddeyo akantu kamu. Waliwo omulangira ow'Ekibulala owa Kabaka ow'e Bunyoro, ow'Obwakabaka obw'e Bunyoro, gwe musitudde nnyo mumusitudde, era ayogedde biri. Naye ssebo nsaba nkubuulire ani Asaadu Bamweyana omulangira w'Ekibulala Obwakabaka bw'e Bunyoro. Ssebo ebintu by'obuzaabuza oba olina nakulabye olina ebyapula by'osoma, bagamba abakuwandiikira baddemu bakuwandiikira ebitegeerekeka. Abaganda nsaba obbabuulira, oyo engabana mbi. Engabana eri wakati we ne Mayiga n'embiro za nkya, engabana yembi. Mayiga okutabukira mbiro za nkya, engabana mbi. Mayiga yali munne wa mbiro za nkya, engabana mbi. Ensimbi ze bagamba ezaatoolebwa eziva eri ewa boosi waabwe bonna, engabana embi yeboogeza ebyo.
si bulumi bwa Buganda oba bulumi bwa Kabaka wa Buganda. Nedda. Ekirala tewali kyayogedde kisiyogerangako. Nabagamba nti tewali kkooti ya Kisekwa mu bonnano ya Buganda. Teriiwo. Eyo kkooti y'eddiiro n'abagiriko tetubamanyi. Ate mu Buganda kkooti eyo temanyiddwa era tewozesa bataka ba Buganda. Nakibagambirawo lwe baasala omusango ogwo. Terina buyinza buwozesa Walusimbi. Tebulina. Ne Kabaka wa Buganda tawozesa bataka ba Buganda. Ate n'abataka ba Buganda tebawozesa Kabaka. Nsaba okubannyonnyola ku kino. Kabaka wa Buganda ayina abantu abamuwozesa ng'akoze omusango. Kabaka wa Buganda bwe baba bamwanjulira abataka bawozesa abataka bannaabwe. Era Abaganda bayimba nti abataka abaagalana be balima akambugu. Abataka abatayagalana be batebyasa. Kaakati abataka bakwata abataka bannaabwe ne badda mu kyama ne bawozesa mutaka munnaabwe. Ne bavaayo ne bayanjulira Kabaka ekivudde mu mpozi eyo. Kabaka bwe bamwanjulira, Kabaka ayita olukiiko oba ekkooti eyitibwa Supreme Court eya Buganda. Yabeerangamu omusika wa Kabaka Mukasesese. Oyo nga tabulamu. Semusulo. Aba Semusulo mu kiseera ekyo abeeramu mu kkooti eyo ey'okuwozesa omutaka yenna. Ebeeramu omutaka Buganda Ntege. Ebeeramu omutaka Namuguzi Ssebuganda. Okwo kwe kudda abataka abakulu b'obusolya ebika binnansangwa be basala emisango gy'abataka bannaabwe oba ne baggumisa ensala y'abataka eri Kabaka nti bannaffe bwenna bwe twabadde bwe tuti twakoze bwe tuti netusala bwe tuti. Naye teri ne Kabaka wa Buganda Ssaabasajja Muwenda Mutebi tebakukozesa ensobi ne bakolera mu linnya lyo ebintu ebizira. Buli kye bakola ekizira ku kigo kya Buganda oba ku Bwakabaka bwa Buganda oba ku Namulomundo ya Buganda, mu nkomerero bwe kisoba kidda ku Ssaabasajja Kabaka. Mwe mwakola ebisobyo, mwe mukola ebisobyo, mwe mukola ebisobye, mwe musobezza Obwakabaka bwa Buganda nga bukulemberwa Charles Peter Mayiga yakola ebintu bino. Toyinza kugamba nti awo kwabo kuliko alina obuyinza obuwozesa Walusimbi. Ne bw'aba Walusimbi yo bamutaddewo mu kimpatiira nga si ye Walusimbi yennyini. Abo abaali mu kkooti simanyi ya Kisekwa simanyi yabaki, eyo tekola mu Buganda, tekola. Ate Bamweyana Aswad wagamba mbu Katikkiro Obwakatikkiro buveeko. Katikkiro omutayinza kujjawo kifo kya Katikkiro oba ababiri. Ekifo kya Katikkiro tulina kissa bwe kiteekwa kubeera. Katikkiro akola gana n'ab'amasaza ab'amagombolola ab'emiruka abaami abaweereza mu Bwakabaka. Takwatibwako luli olulangira. Bamweyana yavudde n'agamba Katikkiro abataka bwe babeera ne abataka tebabeera na Katikkiro. Katikkiro takiisa bataka. Ebintu bino mwe mubireetera okufuuka bwe biti. Katikkiro talina kyanona ku bataka. Katikkiro abeera Katikkiro bamuyinza n'omugoba. Abataka abo bennyini balina n'obuyinza obugoba Katikkiro. N'agamba nti abataka babwandika ebbaluwa ebika 52. Nedda. Ebika 52 si bye bigoba Katikkiro. Nedda. Ate mpozi kye nnina okubagamba Abaganda, ayi Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi, ebika ebimu ebitali bigundiivu nnyo mu Buganda tebiva mu Katikkiro. Kyova olaba nti ensobi yakolebwa okuddira omusajja okumuleeta nti Katikkiro, kubanga musajja munnalwanda. Empya ezitali ngundiivu mu Buganda teziva mu Katikkiro. Kyova okuwulira nti babuuza oyo mwana waani, azaalibwawa, bajjajja be baani. Naye nze njagala tulage bajjajja b'Amayiga 5 mu lubu lwa kitaawe alyoka afuuka Katikkiro wa Buganda, kubanga Abaganda baanoonyanga nga batakufunako bajjajjaabo 5 be base mu ttaka lya Buganda
nga toba Katikkiro wa Buganda. Niye akasajja ne kava eri konna kagege nga kasimba amannyo kayaaye kaseka waggagga ng'omukadde akunamira muzibe. Akasajja akataliimu magezi akantuntu nga buno obugwa ku maaso ne katandika okujooga ne kataagula Obwakabaka bwonna. Kati Kabaka talondanga baami Kabaka talondanga mu abeeyita abaami ba Kabaka, tabalondanga. Abaami abali e Bulaaya kati balondebwa Mayiga nga ku biragiro bya boosi we Museveni. Kabaka talondanga abaami bataka mwabalabako nga bagenze beeyanza obwami, oba Mayiga mwali mulabye nga yeeyanza Obwakatikkiro. Sijja kwogera bingi nnyo kankome wano, wabula Abaganda gye muli yonna abo abeetaba mu mikolo gy'Amayiga, simanyi Kabaka Foundation, lwaki temugambira ddala nti Mayiga Foundation? Eyo bagize kukuula, bali mu kukuula Baganda. Babalimbalimba. Kabaka bukyanga avaayo yavaayo, n'emikolo gyabwe yagizira tagibeerako. Wuuli bamusibira etakkirizibwa na kusala Katonga kudda Kampala. Gwe mutugamba nti Kabaka alagidde Mayiga gye. Kabaka yaasibirwa eri Mayiga ng'asajjalaata abuna Obulaaya bwonna. Alimba mbu Kabaka yamutumye. Mulekeraawo okumala gakola bintu nga temunoonyereza. Lwaki temunoonyereza kumanya lwaki Kabaka tajja ku mikolo? Lwaki temunoonyereza kumanya lwaki Kabaka asirise? Lwaki temunoonyereza kumanya nti lwaki Mukama waffe tetumulabangako kati omwaka mulamba? A word to a wise man, Omuzungu bw'ati bw'ayogera. Ekigambo kimwe eri omuntu omugezi asobola okutegeera. Twogedde ebigambo bingi nga tubagamba naye mulemeddwa okutegeera. Ne mudda ku basajja abalabbayi, abasajja be baawadde biliyoni okutambuza enjiri ya Kabaka Foundation nga tebirina nawe bikwatira Kabaka nga ne Kabaka tabiriimu. Egyo mikolo gya gavumenti ya Museveni. Mayiga gy'ajja okukola e Bulaaya n'abo abagiripulizentinga abantu ba Museveni. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. Nze ndagira tankuba kigo tanjogeza kaama. Ekyo nkibagamba bulijjo. Tajuba atankuba kigo tanjogeza kaama. Abo abasajja bali ku bintu bya kutambuza, kutunda gavumenti zaabwe ze baleeta ez'ekipooli eziddako. Ffe twabagamba dda mutulekere ebya Buganda, ffe twagala ebya Buganda mbirike. Kabaka mumulekere emirembe gye, akole ebintu bye byayagala mu nsi ye, akole buli kyayagala nga bw'akyagala. So si Mayiga musibira eri ne katandika okujja nga katwayuuyi akatubejjagalira kabooga mu bantu. Tuli bakoowu nnyo Mayiga. Banne tubagambye omukyala omu yataddewo obukadde 15, omukyala n'atuyambira nga Nnaalongo n'atukubira Mayiga akabugo kannakkazi n'akamukuba. Mwebale nnyo, mwebalira ddala okumpuliriza.